bazzeemu ebyaliwo ku lunaku olwokubiri. Poliisi y'Ejjinja Road bagiyise bukubirire esobole okubeera ng'etaakiriza embeera ebadde etandise okubeera nga ebeerawo. Abavubuka babadde bamaze okubeera nga beekuŋŋaanya era bwe batyo batandike olugendo lwabwe olw'okumaakinga paka ku paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda. Banene bakwatiddwa sayidi zaawo ku Jinja Road, ebitaala awo ebya Jinja Road, era bwe batyo bamaze dda okubeera nga babakwata nga ssaawa zino eno n'abamu abakwatibwa ku lunaku olwokubiri nsuubira tebannaba kubeera nga bavaayo mu kkomera. Omuli Maulana Rain oba Rain azanya ne Maulana tanaba kubeera nga ateebwa oluvannyuma lwa poliisi okugenda n'emuggyayo mu maka ge emutundwe, era bwetyo n'emukwata n'essimu ye n'egiconfiscatinga oba n'egiwamba ekigambo ekituufu n'egiwamba nga balina okubeera nga bajjako obujulizi obulaga nti ono y'omu ku bantu abateeka bakiyita batya inciting violence gwe musango gwe bamuggulawo, nti ateekamu abavubuka ekirowoozo ky'okubeera nga beekalakaasa bwe yali ng'akoze positi eziraga nti ayagala akunge abavubuka batambule nabo okugenda ku paaliyamenti olw'embeera eri mu ggwanga erya Uganda. So n'olunaku olwaleero olwokuna abalala bamaze okubeera nga bakwatibwa, ababadde basigaddeyo okubeera nga nabo bagamba ensonga eri eyagaana ku lunaku olwokubiri tulina okubeera nga tugituukiriza ku lunaku olwokuna olwaleero, era bwe batyo wakayitawo eddakiika nga 3 nga babakutte. Nera wano ku SMX Media ngenda makinga sure nti nkuwa updates ne follow up ku biki ebiri mu kubeera nga bigendera ddala mu maaso. So wano ku SMX Media kankusaba subscribing on ngene notification bell tojja kubeera nga missing updates naddanga zino. Still wano ku SMX Media nkujjukiza nti ne Sheikh Mukasa Shafiki avuddeyo okubeera ng'akutaasa embeera embi gy'oyitamu ng'akulombera dduwa kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda, kobeere ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akutaasa. Mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimuleke.